We indeed are not asking the United States to save us. We are only saying stop sponsoring our oppression. Wetwogerera essaala z'Abannayuganda oba okusaba kw'Abannayuganda nga bakulembeddwamu His Excellency Robert Kyagulanyi nga basaba eggwanga lya America okulekeraawo okusponsalinga, okulekeraawo okuvujjirira obwannakyemalira mu ggwanga erya Uganda. Essaawa yonna essaala eyo oba okusaba okwo kwandibanga kugenda kwanukulwa. Wuliriza bulungi nnyo ate era tula ku vidiyo eno kuba simpanvu nnyo, njagala tuginnyonnyoke bulungi nnyo otegeere bulungi nnyo naddala ggwe akkiririza mu nkyukakyuka, naddala ggwe abadde ayaanira enkyukakyuka ate era naddala ggwe abadde aweddemu amaanyi. Wuliriza wenjogerera ng'ebigambo ku sayidi y'omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba birabika nga si birungi mu kadde kano, newankubadde oli awo ku zi TV ezimu, ku zi radio stations ezimu ne ku ba YouTubers abamu bino tojja kubiwulira. Gye buvuddeko omukulu ono abadde alina tweets ez'okumukumuza abadde ng'akola, abadde aweereza ebigambo eby'obusagwa eri ddala abantu abali mu nkyukakyuka. Nakibiina ekya National Unity Platform bangi babadde bayitibwa abatujju, era bangi bakwatiddwa nga bana abalala bakyali mabega wa mitayimbwa, nga mulimu n'abakulembeze bano nabo baguddwako gya butujju. Nga ne ku makya muzimu ku vidiyo ze nasembeyo okuba nga nkola tegeezezza ebigambo Joel Ssenyo bye yategeezezza nti baazudde oluuko olugenda okuba nga lukolebwa basobole okuteeka embeera ku kibiina kya National Unity Platform n'abakulembeze baakyo. Kaakati wenjogerera bitandise okuba nga bikyukamu bitya. Omukulu oyo tweets ez'okumukumuza abadde ateekayo yalumbako eggwanga erya United States of America era ebigambo ne bimwokya. Wayita akaseera kyo omukulu n'akola tweet eraga nti yeetonze, era yeetondera eggwanga lya America. Tabbi kusomera awo wenjogerera eggwanga lya America bagaanye okwetonda kwe. Omu ku baseneta mu ggwanga erya America, omusajja ono y'omu ku bayimiridde mu nsonga zino, amanyiddwa nga Seneta Jim Risch. Ono yavuddeyo n'ategeeza kati k'osindise tweet kw'otaddeyo tweet eyeetonda genda kukkiriza kwetondako okwetondako kubanga osusse we wandikomye. Omukulu ono mu bigambo eby'obusagwa byatadde ku mukutu oba official website y'ekitongole kyakulembera ngenda bbe kusomero genda kutya nga bategeeza Muhoozi Kainerugaba okwetondako omukulu tetukukkiriza, okwetondako tetusobola kukukkiriza. Oledde obadde olaze by'ogenda okukola, oledde obadde olaze by'oli mu kukola, oledde obadde olaze ng'ate ne by'obadde olaga tubako era nkugambye kwekumu kukusaba oba zezimu ku ssaala Uganda ze babadde nga basindika bakulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, era nga naye gye buvuddeko abadde nga awulirwa mu butambi obw'enjawulo, programs ez'enjawulo ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo okwetola ensi yonna. Tegeeza nti mwe basseba Abamerica tetubasaba kujja kutulwanirako, tubasaba kujja kutuyamba kubanga tusobola okweyambayamba, wabula kye tubasaba kiri kimu, ffe ng'abantu ba bulijjo Bannayuganda tulina busobozi bulwanagana na mmundu ze muwa basajja batunyigiriza. Obo busobozi mubulina. Tetulina busobozi bugenda kulwanagana na ssente zammwe eza $, ze muwa abasajja abatunyigiriza. Ebyo ebigambo abadde nga byogerera akatambi ngenda kukakuwa. Kati wenjogerera oluvannyuma lw'ebyo n'abategeeza ebyo si bye tubasaba oba okujja okutulwanirira si kwe tubasaba, wabula ffe tukimanyi tusobola okwerwanako singa muba mulekeddaawo okufasiriteetinga ate be tulwanagana nabo. Tulwanagana n'omusajja okutuwa eddembe lyaffe, tulwanagana n'abasajja okulaba nga tusigaza eddembe lyaffe mu Uganda, kyokka ate mmwe gwe tulwanagana naye ate gwe mufasiriteetinga ate nga mumala mwepiininga okwetola ensi yonna nti mwe mukulembedde enfuga eya ssemateeka. Kati ekyo kisoboka kitya? Tena abasajja gye bali mu kufuga nga bamenya amateeka ate nga mwe mubafandinga. His Excellency abagamba era mu katambi k'ogenda okuwulira emirundi mingi gy'azza abasomera n'abategeeza nti ffe kale mwanditulese ne mutatuyambako ne twerwanira entalo zaffe, tulwanirira ensi yaffe, naye ate be tulwanagana nabo mmwe mubawo omusimbi, mmwe mubafasiriteetinga. Kati wenjogerera bigambo bitandise okuba nga bitabuka. Omu ku baseneta akambuwadde era n'akangula ku ddoboozi agamba naye nedda kisusse. General Muhoozi Kainerugaba ekyamazima osusizza ogenda maaso n'okuba nga obalaata, osusizza okwogera ebigambo ate n'obibalaatiramu, kyokka nga ebintu bino by'oyogera tulaba abantu bangi babifiiramu, tulaba obukambwe bungi bukozesebwa, tulaba Bannayuganda bangi nga bayaayaana. Kati twagala tubaddemu. Agambye essaawa yonna wandiwulira sanctions ate nga kiyinza obutakoma ku sanctions, puliddemu n'ekigambo ekimanyiddwa nga yemu change. Ebigambo by'ogenda okuwulira era byengenda okuba nga nkuwa Watonda bakuba ng'osubscribe nga kikole oleme kumisi. Kakasa abasinga obungi bigambo bino mwabiwuliddeko oba mwabirabyeko wano ku mukutu gwa Red Zone TV. Tuleeta ekintu nga tumaze okiteekateeka, tuleeta ekintu nga tumaze okukinoonyerezaako, tuleeta kintu nga si kiteeketeeke. Kyova olaba tubadde tusobola ne tulinda oka ne tulinda ensonga n'ebanga eyitako, tuleetera kaakati wuliriza. Olw'okuva mu kalango ejje nkusomera ekiwandiiko.
enda kutya ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi boowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otagwa atanaba kubanga otambula naffe kyokola kya atanaba kubanga otwegattako twegatteko atambula naffe kyokola kya mutawaana nnyo. Kkirira mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga nga zino ze mba nkuleetedde ate tubeere nga tuta oba tonnaba kubanga otwegattako ogenda ku miisi nsonga nga zino nkuleetedde ebimu ku bigambo ebya His Excellency abadde ng'ayogera nkuleetedde ebimu ku bikolobero mu bigambo General Muhoozi Kainerugaba byabadde ng'ayogera wenjogerera abasa oba ebimuzaalidde ebizibu basseneta mu ggwanga erya America batandise okuvaayo mpola mpola tuyita international community itandise okuvaayo mpola mpola kati wenjogerera waliwo ebigambo ebitandise okuba nga bifuluma waliwo ebigambo ebitandise okuba nga bisaasaanyizibwa era ogenda kubiwulira kyekindeese ogwa Red Zone TV nkugambye ggwanga lya America essaawa yonna wandiwuliranga ebigambo bitandise okuba nga bikyukamu wabula nga pulezidenti bw'agambye mu katambi k'ogenda okuwulira tetubasaba kutulwanirira era gwe munnayuganda tosuubira nti bano basobola okukulwanirira wabula ye agamba twagala mulekeraawo okufasiriteera twagala mulekeraawo okubanga mubaweereza ssente zammwe eza $, kubanga kiba kiraga nti ffe tulinga abalwanagana na bano ate nga tulwanagana nammwe kati byenkudde no Muhoozi Kainerugaba abadde alina ebigambo byayogeraawo kutogwa X His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina obubaka bwe yasindika abakulu mu ggwanga erya America era wenjogerera bandibanga batandise abamu ogenda no maaso n'okubanga bategeera point omukulu gy'abadde ng'ategeeza ebbanga lyonna kakati wulira ogenda ku mukutu gwa X n'okeberako ku mikutu egimu egyekuusa ku General Muhoozi Kainerugaba osangako ebigambo bingi nnyo ebiri controversial bingi tubadde tubyogerako bingi tubadde tubiyitamu obubaka bwabadde ng'ateekayo bungi obubadde busoomooza okutandikira eri nsonga za Barbara Itungo Kyagulanyi mukyala wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwata ebifaananyi ebyo n'abiteekayo ng'alaga ensi bw'atyo mukazi wa Kabbobi we yakwatibwa ateekayo wano era ebifaananyi ebimu mikutu gya njawulo era wano ng'ateekayo agamba nti Kabbobi ke kaddako era tukaagala nga kalamu kwagala obanga kafu ateekawo ebigambo bingi nnyo baka bungi nnyo obubadde controversial ebigambo bino Uganda beebuuza ddala omusajja ono yabiteekayo oba si yabiteekayo ebigambo bingi bibuliddwako ng'emirundi mingi gireeta ebizibu naddala mu nkambi yaabwe aba NRM era wawulirako ne gye buvuddeko tegeeza nga bwe yali agenda okulumba eggwanga lya Kenya simanyi alikube mu nnaku 2 avaako ebizibu wenjogerera webyabitayo wetunda netonda wano mu tweets ezimu yalabiddwako n'olumu ng'agamba twetaaga omutwe twetaaga Bobi Wine dead or alive wagala nga mulamu anga mufu kati ate bw'otunulira ezimu ku iriza agambye I want to apologize our friends the United States of America my earlier tweets that I have now deleted. I was being fed with the wrong information. I have spoken with the US ambassador, our country. Everything is okay. We're going to continue our military cooperation. Wanono yabadde ayanukula bayadde yeetonda. Kuzimu ku tweets ze yali yamaze dda okukola. Ziko lunaku lwajjo nga bwe nakugambye yakoze tweets ez'okumukumu. Yalina gye yakoze ng'ategeeza ku nsonga z'ebyokwerinda. Ziringa eziraga enjawukana atiiwe nga ye adumira amagye g'eggwanga. Amen. Akati oluvannyuma lw'okuba nti tweet eyo yaleese obunkenke omukulu yagenze ezimu azisangula kate weerabira omukutu guno gwa X nannyini gwe bamuyita Elon Musk newankubadde nga nzaalwa ye South Africa nga ali mu ggwanga lya America nga y'omu ku basajja ab'amaanyi mu gavumenti y'eggwanga eryo newankubadde nga simu kizibu nnyo okukola post oba tweet ku mukutu gwonna gwe ne bw'odiriitinga kiba kivuddewo ewuwo newaaba kugoberera wabula ate bannannyini mukutu basigala bakyagenda mu maaso era nga basobola okwaccess ebyo biteekayo ne bwe wabiteekayo dda nomala n'obijjayo bo baba bakyabiriko access. Akati omukulu ono oluvannyuma lw'okutusiimulayo tweet eno n'alowooza nti bikomyawo era kenjijjeeyo wali agenda kuddamu kugira kati amawulire genkuwa
mu ggwanga erya America byonna babadde bakyabiri ate nga naffe wano ku mukutu gwa Redison TV ebimu tukya yagambye I want to apologize to our great friends ggwanga erya America olw'ebigambo bye nasoose okuteeka okka yagenza okwogera apologize ba ebigambo ebyo nabijjeeyo amazima abasajja abateekinga ensonga serious abadde bamaze okubeera nga babifuna ne bamanya amazima omusajja ono ebigambo byateekayo biri controversial nnyo wabula kati asuse we yandikomye he has crossed a red line omusajja kye kigambo kye yakozesezza era n'asaba gavumenti ye wabeewo ekyenjawulo genda maaso n'okubanga kikolebwa kati njagala tugende empola ngenda kusomera ekiwandiiko wano ekinnyonnyola ennyo bigambo omukulu bye yayogedde wabula nga sinakutwala eyo tuyitiyemu yiino fellow Ugandans because of the present situation where an opposition leader kidnapped himself is missing according to our best intelligence did all this in coordination current administration at the US Embassy in our country. We as UPDF suspend all cooperation the current administration at the US Embassy in Kampala. This includes our work in so. Tweet yagijjeeyo wabula yagenza okugijjayo no gye nkusomera ekokaawo yagenza okugijjayo sajja baamaze dda okufuna information era ne bategeeza oba ne batuula mu nkiiko bakakasa nti ekyamazima tetugaane okusajja asukomye yawandiise ng'agamba bannayuganda bannange mwenna nga bwe mumanyi embeera y'obufuzi eriwo gye tulimu kati mu ggwanga erya Uganda akulira oludda oluvuganya oba oludda oluvuganya oyo ali ku Robert Kyagulanyi ayeewambye era ne yeekweka twafunye amawulire yeekwese oba ayambibwako abamu ku official okuva mu embassy eggwanga lya America wano mu ggwanga erya Uganda era n'ategeeza mazo tugenda kukola oba tuyimirizza atususpendings oba tuyimirizza enkolagana yonna kati waffe eggwanga eryo oba ne embassy eyo mu Kampala era nga mu ebyo bye tuyimirizza bye bikwekotono bye tukola mu ggwanga lya Somalia kati wano yabadde agoberera yabadde nga ategedde nti ekitegeeza ekwekwete ebiri mu ggwanga lya Somalia eggwanga lya Uganda gandi banga galiyo beera nti gabikola ku lwa ggwanga lya America kati wano baba America balabanga ekyamazima kikolwa kya kubalabisa ate bakisanyukidde ebuuza omusajja ono emirimu akola atya ate weewuunye lumizi w'amagye ga ggwanga ddamba ekyokubiri mutabani wa mukulembeze wa ggwanga ddamba abasajja babadde surprised nnyo n'ebigambo omukulu bye yayogedde n'ebigambo omukulu bye yataddeyo osaagamu batosaagamu bano babitutte serious era byabanyiizizza kaakati wuliri bwe yavudde awo n'ategeera nti oba oli ayo abasajja bibanyiizizza n'agenda n'akola tweet nti yeetonze era mu tweet eyo eraga nti yeetonze wabadde okugiteekayo yabadde ng'akubye ejjinja mu nju abasajja bamutegeezezza ddala omusajja ono sajja oyo si mwangu ye ali open nnyo ebigambo bye ensonga zino we zaatandika adde abyogera lunywe yerekeramu bamwita James Elroy Risk ono nga munnamateeka nabyabufuzi mu ggwanga lya America ate ng'ali mu kibiina era ekiri mu buyinza ekya Republican Party Donald Trump mwali ebibiina bibiri ebyamaanyi mu ggwanga eryo ekya Democratic Party Republican Party sajja wetwogerera ya Republican Party be bali mu buyinza kakati ate omusajja oyo agwa ngenda kuwa mukwatako ebitonotono nabyo ngo bitegeera bulungi wabula nga sinakutwala eyo njagala kuwa kiwandiiko ekinnyonnyola nti mu butongole eggwanga lya America ligobye era liganya okwetonda kwa musajja omukulu amanyiddwa nga Muhoozi gambye tetwagala kumanya biweetonda twagala okutegeeza tukola nabo mu ggwanga lya America weetaaga okubawo ekikolebwa kubanga omusajja ebintu bya tweetinga atandise okusukka we yandikomye kubanga sinakutwala eyo njagala nsooke nkuzze wano ekyo ky'owulira oba ky'ogenda okuwulira mu kiwandiiko ze zimu ku ssaala bannayuganda ze babadde basaba era nga bayitamu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mukulembeze waabwe era naye yennyini ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo abadde nga awulirwa yogera ebigambo ebizzaamu amaanyi era ebiraga Abamerika bannange mmwe basajja mmwe twagala mutulwanirire bulwanirize wabula twagala ffe tulwanagane n'omusajja nga si mmwe muli mu kumufacilitatinga era ebigambo ebimu ku bino njagala tubiyiteeyitemu nga tubitegeera mpola
kola otegeere bulungi nnyo. Video nja kusaba gisharinge, okatusobola kugisharinga. Kwata ku kigalo kubanga bw'ogiwa ekigalo oba ogiyambyeko okubeera ng'eta. Genda mu comment section teekayo ensonga yonna gy'olya gye wandyagadde tubeere nga twogerako. Njagala nkuwa ebimu ku bigambo bya president yazze ng'ayogera ku mikutu egy'enjawulo okuli zi CNN, okuli zi BBC n'emikutu emirala. Wuliriza. We indeed are not asking the United States to save us. We are only saying stop sponsoring our oppression. We are not asking you to come save us. We are trying to save ourselves, but we're being held back, because we are trying to fight to save ourselves, but we cannot fight against the American dollars. Ulira, wano yali agamba, titwagala okutegeeza Abamerika, gavumenti y'omukulembeze w'eggwanga lya Amerika, abakungu ab'amaanyi mu ggwanga lya Amerika, tetwagala kubayita nti mujje mutulwanirire. Manyi ensonga zaffe, manyi bye tulwanirira, ate tuli bangi nga bannayuganda tusobola okwerwanirira. Wabula, kye tubasaba, mulekeraawo, era muyimirize okufacilitating, okuvujjirira gavumenti ye twanagana nayo. Bwemubanga mmwe mwetadde mu kifaananyi nti mmwe mukulembera ez'amateeka, ate bannayuganda abangi ennyo, the majority bagezaako okwerwanako, abalwanyisa enfuga eya dictatorship. Ate mwena mujje mugamba nti temukkiririzaamu, kakati ate lwaki mukolagana era muvujjirira omuntu akulembeddemu enkulembera eyo gye mugamba nti tetubasaba mutulwanirire, tubasaba mulekeraawo okufandinga gwe tulwanagana naye. Tetulina busobozi bulwana na ddoola yammwe, tulina busobozi bulwana n'amagye gammwe, wabula twagala mulekeraawo biwa be tulwanagana nabo. Ffe tujja kwekolera omulimu nga bannayuganda, tujja kwerwanako. We cannot fight against the American trained soldiers. Tetusobola kulwanagana n'abasajja bammwe b'amagye abali trained. Wano we yali point bw'ati bwe yali agivuga. Tusobola kulwanagana n'abasajja bajaasi ba Amerika. Agamba bamu ku bo batuuka n'okusindikibwa bayambeko kulwanagana naye. And the American weapons. I will also want to add a word too about the issue of interest. And Khan mentioned it. Kati wolira wano ayina point gy'aleeta inno ku mukutu gw'amawulire imu kweja emikutu y'amaanyi okwetola ensi yonna ddala mu ggwanga lya Amerika. Yategeeza tukimanyi bulungi nnyo eggwanga lya Amerika gye litera okugenda okuyambako bayo interest, wabaayo be baagalayo, ekyo kale okimensioninze. Naye agamba tukimanyi bulungi nnyo nti wano ku lukalu lwa Afrika naddala abakulembeze abafuga mu nfuga etali y'amateeka etagoberera amateeka bo si basiru, bamanyi engeri gye bazannyisaamu interest z'Abamerika abo. Abamerika mmwe mulekeraawo okugoberera ebigambo by'abana abasajja, bamanyi balina interest zaabwe mu mawanga gano. Wabula abasajja bano abafuga mawanga gano engeri y'obwa dictatorship balina engeri gye bazannyamu interest zammwe, balina engeri gye basobola obbamanya betinga bakozesa interest zammwe either ne zituukira naye ate ng'omuntu wa wansi anyigirizibwa. It's about interest. Unfortunately, these interests in many ways come off not as moral interests. Because the first interest that brings us together as international community is morality. Kati wulira, mu point yali agezaako okuleeta wano, agamba tetuganye interest zibaawo, ne interest yandibadde esinga okugatta ensi yonna, Uganda yokka, asi Amerika yokka, asi nsi zino zokka ezirimu obwa dictatorship endala, wabula ensi yonna yandibadde kubeera na morals. Tugamba eddembe ly'obuntu, obuntu, humanity, bye byandibadde bisooka ku mwanjo nga temunnatunuulira golodi, uranium, mafuta na biki. Eddembe ly'obuntu libanga limaze okutunuulira awo mulyoke oyo abyogera bulala nenze nkugamba point gye yali agezaako okuvuga. Moral interests. However, General Museveni, in our case, and just like many other dictators all over the world, particularly in Africa, have learned how to play the interests of the international community. For example, in the context of Uganda, when General Museveni is drawing closer to the Chinese and closer to the Russians, he plays a blackmail card. He blackmails the United States, and you will find the United States rushing to deal with General Museveni in order not him to go deal with China. Ulira wano, jukira gye buvuddeko, gavumenti y'eggwanga lya Uganda yamala okubanga officially yayingira omukago guli ogwa BRICS okuli side eriko omu China, Russia. Wano Bobi Wine yali agamba
tukimanyi ti General Yoweri Kaguta Museveni wano mu Uganda ekyokulabirako ekya ti bw'abanga ayagala okudiiringa n'Omumerika ola atya abatega akatego yagenda akwatagane n'Abachina yagenda akwatagane n'Abarasha ku side eri ya BRICS wabula bwana agenda okukwatagana nabo yabba blackmailinga bajja bakuba akasa Abamerika n'Abangereza side eno endala kati nti Amerika bwe banaamanya nti wano mu Uganda waliwo bu interest obutono bwe tuyinawo ate omusajja akolaganye n'Abachina atusi kati bo bajja kukola ekisoboka batandika okumufandinga batandika okumuvujjirira yasigala afuna side zombi ey'Abachina afunayo ey'Abamerika afunayo ate omuntu wa wansi yanyigirizibwa. In any case, China and in many ways Russia, give aid, mainly military aid to Uganda without any conditions. They don't put conditions of human rights. They don't put conditions of democracy. Kati wanira abadde nga ategeeza oba mu point eno yali ategeeza nti eggwanga lya China n'erya Russia babadde bamuyambako nnyo babadde bayambako General Kaguta Museveni nnyo ddala mu ngeri eri militarire bamuwa ebyokulwanyisa bamuwa ebintu ebiyinza omuyambako okwenywereza mu buyinza wabula mu kubimuwa bamuteekako yadde akakwakkulizo konna tebafaayo ku ddembe lya buntu lyonna bo tebaagala kumanya nno nange we nakugambira ggwe ali ku nsonga zino ez'enkyukakyuka kyenyinza okugamba nga sinamalayo katambi ka president na Uganda yenna olina okubaako ne side obanga gwe ogamba oli ttiimu America oba oli ttiimu Russia irize tugaana abazungu side eya America Bungereza Germany n'amawanga amalala abo basikyali bafuga n'enfuga ey'amata naye baba balina obuyambi bwe bakuwadde ggwe nga akulembera eggwanga erimu balondoola obuyambi obwo era bamakinga sure kye bakuweredde obuyambi kitu saate side y'Abachina Barasha side eri ya BRICS bo tebaagala kumanya naye bakuwa ssente nti zino za kukola luguudo nozikwata n'ogenda n'ozimbamu ekizimbe kyo baagala kumanya bakye wabaguze okibawadde baddiru gye wabawo gibawadde tebafaayo tyoba abantu b'ofuga obafuga bubi tebana abalala bo at least batunuulirako ku mbeera y'abantu bayini twakuwa ssente n'ozibba oba kale wabbako naye abantu obafuga otya olabanga toliwulirayo yadde sanctions zikubiddwa omukulembeze wano mu lukalu lwa Africa China yemutaddeko envumbo Russia nga yemutaddeko envumbo kubanga bo tebaagala kumanya naye bano Abamerika badde bonna abazungu babi naye wano Muganda wagambira nti ebibi bisiŋŋana Abamerika Abangereza Germany bamanya nti gundi ofuga bubi ne bawulira abantu nga bakomplaininga nnyo wakiri bakuteekako bawulira sente z'amabaati tamongo bamuteekako sanction takyasobola kulinnya kigere mu America mu Bungereza ne UN abakungu abalala bwe baakwata omukulu amanyiddwa nga Peter Rweru kyatuuka Kasese bamuteekako sanctions era naye kakati ate baba China bagamba kakati katumaleyo point president because they're not democratic themselves. So that way the United States seems to be falling in the trap. I want to believe that the United States knows exactly what they are doing, and it frustrates many democracy lovers to see that democracy and human rights is put on the periphery. This is just business. Eyo message ndozo gifunye bulungi nnyo. Kati tukyali ku nsonga eri. Bambye essala y'abanna Uganda. Abakulembeddwa mu Robert Kyagulanyi. Yandibanga essaawa yonna ejja kutuukira. Basomera n'abategeeza eddembe lyo. Kati bwe yali ku mukutu ogwa CNN era yabaako ebigambo bye yawulirwa ng'ayogera na kalo njagala tukayitemu. Era mu bigambo bino sinnaba nno kuwa kiwandiiko kivudde mu Amerika. Ekiwandiiko kino nga kikakasa okwetonda kwa Muhoozi Kainerugaba abasajja bakugaanye bagamba tolina bye weetonda ekituufu kiri se we wandikomye gambe ebyo ogenda biwulira yabbi kusomera seneta oyo gwolaba ajja mukaawu nnyo era yasinze okusimba Nakakongo Muhoozi we wandikomye musajja gwe nekoneetonda ebyokwetonda byo tebigenda kukola kuba ekyamazima bikomye era seneta oyo alemeddeko nnyo yakulembeddemu baseneta abalala okutuusa mmesi wabula nga sinagenda eyo tuwulira ebigambo bya president ebirala wulira. So what do you want them to do? What do you want the US to do? Ati omukyalo ono munnamawulire ku mukutu gwa CNN yali amubuuza bigambo bye yali ayogedde byonna buuza kiki oyagala America ekole yogera ekigambo America. Oyagala Abamerika bakole ki wulira. Specifically
Well, we want the United States to make the respect for human rights and the rule of law a precondition for aid and funding in Uganda. Yamubuuza kiki yagala America ekole. President n'amugamba ekisookera ddala kye tusinga okwagala America ekole kwe kuteeka obukwakkulizo ku funding zizeewa Yoweri Kaguta Museveni ne government. Bwe baba balina funding zonna ze bamuweereza baziteekeko obukwakkulizo nga bwekuusa ku ddembe ly'obuntu. Bwe tubawa ssente era okutulugunya abantu n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo. Wuliriza. We want them to stop funding our oppressor, to stop paying for the murder of Ugandans. Eggwanga lya America ssente zo zemuwaayo jjukira yakugambako gye buvuddeko abasajja muzibawa naye tebazikozesa ekyo kyennyini kye muzibawadde okuweereza ssente za ddwaliro, okuweereza ssente za kuzimba ddwaliro, baza amadagalo, baza kukola ki, bazigulamu tear gas, bazigulamu emmundu, pepper spray n'ebirala bifaanana bwe bityo. Genda kutokya kana kutuluka bannayuganda. Kitegeeza bwe America gw'oli mu kufandinga, gw'oli mu kufacilitatinga, gw'oli mu kuyambako abasajja abali mu buyinza okugenda maaso n'okubanga batulugunya munnansi. Kakati wano akola point agamba tugamba mulekerawo okufandinga okutulugunya kwaffe, mulekerawo okuteeka ssente mu kututulugunya, muteekeewo conditions. Bwe tuba tukuwadde ssente nga za ddagala mulondoolere ddala nga bwe tuba tukimanyi tekikolakola kati listo okusinga sayidi y'Abachina bwe bamuwa ssente nga za ddagala n'azigulamu tear gas bagala kumanya bakwatako. Naye bano bagamba nti kale ffe tubamanyi mwekyo musobola okukikola nawe okufandinga okutulugunyizibwa kwaffe. So in terms of what happens next, I mean, obviously, you didn't make it to the presidency, but you have an enormous amount of influence in Uganda. How are you using it going forward? Nonna ali mu kumubuuza kati kiki ekiyinza okuba nga kiddako kubanga tewawangula okuka president mu Uganda ogenda kukola otya byogenda okuzzaako. Well, like I've been mentioning that the entire agenda is not just for me to become president. Kati wano wenjagala owulirire. Ya reasoninga era n'amuwa answer bweti abo ogiwulidde era nga bwenjagala njikuyiti. Yamugamba ensonga enkulu mu ggwanga lya Uganda, mu ggwanga lyaffe gyendi si yanze nga Kyagulanyi kufuuka president. Ekyo kintu ensonga enkulu gye tulwanirira si yakulaba nga Kyagulanyi afuuka president. Wulira. But to see freedom, to see change and to see respect for human rights, to see that the lives of the people of Uganda and the people of Africa have the same regard and the same dignity like the rest of the world. Yamugamba ekigendererwa kyaffe ekikulu olaba ng'eddembe ly'obuntu liweebwa ekitiibwa nga bannayuganda n'abantu bonna abawangalire ku lukalu lwa Africa bafuna eddembe lyerimu, obulamu bwabwe buvaluingibwa kyekimu kyenkani nga abantu bonna abawangalira mu bitundu by'ensi kwetoolola ensi yonna. Olaba mu ggwanga lya America at least mwenjoyinga ku ddembe ly'obuntu bayita human rights ekifunako. Twagala ekigendererwa kyaffe ekikulu si Kyagulanyi kufuuka president kye wabula twagala eddembe ly'obuntu libeere nga liweebwa ekitiibwa ng'omusajja kunonebwa mu nnyumba ye olw'okuba alina sayidi gy'awagira, ng'omusajja kukubibwa miggo olw'okuba alina ekigambo ky'ayogedde ekibi ku gavumenti, omusajja kudimandinga nti lino ekkubo bbi ate bamukime bukimi. Twagala eddembe ly'obuntu. Tajja ku associatinga na gwayagala empagira NUP bibeere nga kikunonesa ebyo bye twagala okulwanyisa bibeere nga bivaawo nga bwe tulaba amawanga amalala naffe twagala kibe mu ggwanga lya Uganda lwa Africa. We stood for the election and indeed we won it, although General Museveni, using the military and other institutions of state, declared himself president. Twagenda mu kalulu ne tukeetabamu era twakawangula si yonna ekimanyi Uganda bonna baki wabula Yoweri Kaguta Museveni akozesa amaanyi era ng'ayambibwako institution yonna lina akakiiko k'ebyokulonda kulemberwa Simon Byabakama yakola kaweefube okulaba nga yeerangirira era ne yeeremeza mu buyinza. We are now taking our front to the international fronts. We want to call out the funders, the international community, to stop funding for the homegrown terror of General Museveni. Gagamba era yagattako ng'agamba nti olw'okuba nti twawangula akalulu ako naye ng'ono akozesa amagye n'institutions endala zonna ne yeerangirira kati tukutte olutalo lwaffe twagala tuluteeke ku international level era tugende mu international community tegeeze timulekeraawo okufandinga n'okufacilitate bikolobera ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa mu Uganda. Sente ze muweereza zeeyambisibwa mu ngeri eyo. To stop paying for the murder of innocent men and women in Uganda, and we want the
international community, and in particular the American taxpayer, to know that it is their taxpayers' dollars that is paying for the abuse of human rights in Uganda. Ulira yagamba twagala okutegeeza kye tuyita international community n'okusingira ddala eggwanga lya United States of America. Era twagala n'okutegeeza bannansi abawiwa omusolo mu ggwanga lya America. Ssente zammwe ze muwaayo zisasula omusolo mu gavumenti yammwe ezimu ku ezo ezikozesebwa bazireeta mu ggwanga lya Uganda. Ne bafandinga ate ffe abeeno okunyigirizibwa abaziwa abasajja be tulwangana nabo abali mu buyinza bw'eggwanga lino. And we know that can stop. We want the world to know that Africa does not need dictators, and we want the United States and the entire development community to know that they do not need dictators in Africa to further their interests. Agamba twagala ensi ekitegeere bannange mu Africa tukooye obwa dikiteeta, tukooye abakulembeze abeeremeza mu buyi, era twagala gavumenti ya America ekitegeere. Fine, mwina interests zammwe mu ggwanga lya Uganda ne mu Africa, mwina ebigendererwa byammwe ku lukalu lwa Africa, naye tubasaba ekyetaagisa ku facilitating abadikiteeta ebigendererwa byammwe okutuukirira. Ekyetaagisa kubeera ng'omuntu amala kutulugunya abantu n'akola byayagala n'abawa bye mwagala, eyo yokka y'engeri gye mujja okufuna ebigendererwa byammwe. Tumanyi musobola okutuukiriza ebigendererwa byammwe mu Africa, naye ng'ate n'omuntu wa bulijjo mu Africa y'amazima takugonyezebwa. The interests of the United States can well be furthered with a free Uganda, with human rights observed in Uganda and in Africa at large. So from the US... Agamba nti ebigendererwa bya America tukimanyi ebigikulembera mu maaso neviirako okubanga tefaayo kwa bulijjo ngeri ki yagenda maaso nakubanga atulugunywamu. N'abagamba njagala obbategeeza bannaffe Abamerica bali mu gavumenti, bigendererwa byammwe mubanga ddala mubirina, bisobola okusigala nga bitambula nga bwe bitambula, bisobola okusigala nga bitambuzibwa bituukirizibwa ng'era bwe bituukirizibwa, naye waakiri nga Munnayuganda tanyigirizibwa. Kubanga olwedde ebigendererwa byammwe bitambuzibwa oba bituukira, naye ate bituukirira Munnayuganda anyigirizibwa. Ate obukulembeze we bukyuka nga temufacilitating nga betulwana nabo, mazima ebigendererwa byammwe bisobola okusigala nga bituukirwa, naye ate nga naffe tufuna eddembe lyaffe. This perspective, they will tell you that they don't just simply write Museveni a blank check. They don't just give out a blank check to Uganda. That the money they spend, the billions of dollars they give to Uganda every year actually goes towards lifting ordinary Ugandan citizens out of poverty, many of whom are young people, including your supporters. What do you say to that? Kazo no yamubuuza. Gamugamba nti Abamerika boogamba, ba gavumenti gwanga lya America gy'ogamba, yo eruuse ejja kubyegaana. Bajja kugamba nti ffe ssente zetusindika mu Africa ba mu Uganda tusindika mu bubi, tusindika ssente billions and billions of dollars, tusisindika zibeere nga ziyambako mu uplifting oba mu kuyimusa obulamu bw'abavubuka, ng'ate mu abo abavubuka mulina abawagizi bo. Kati bonaga nti balekerawo sindika ssente ezo, amazima abawagizi bogenda kubagamba otya, era bwe banaalekerawo okusindika ssente ezo kati yagezaako okumulaga nti ssente ezo bwe bazisindika ziyambe uplifting oba ku kuyimusa obulamu bw'abavubuka, kyokka ate nga abavubuka kwe kulina abawagizi bo. Kino kyogerako ki? Well, I would say that there is there's a certain rosy picture that is painted for the international community about Uganda. And here I am speaking for the millions of Ugandans on ground. Wano ng'amugamba yasooka n'amwanukula. Yamugamba nti waliwo ekifaananyi kisiigibwa era ekibalagibwa nga mmwe bayinga international community banga America. Abavubuka be mugamba nti ssente muzisindika ziba uplifting oba ziyimusa obulamu bwabwe abali mu bukadde n'obukadde. Wuliriza byange bandi wano ndi mu kuboogerera, era wuliriza bye nkugamba, baddala ssente ze baweereza zituuka, baddala ssente ze baweereza zikozesebwa ekyo America kye wadde okubeera nga zikola. I was elected by millions of Ugandans. I represent more than 85% of the people of Uganda, and this is the truth that I'm giving to the world, that what General Museveni yamugamba nti kati kyenkugamba kyekisinga obukulu era kyenjagala owulire, njogera eri ensi ku lw'abavubuka abali mu ggwanga erya Uganda abo boogambye ssente za America ezisindika zibeere nga zituuka ziyambeko abavubuka, wabula n'abategeeza ssente ezo tebabayimba zisindikibwa oba ne zituukibwa mu ggwanga erya Uganda ziyambeko abavubuka, wabula zikozesebwa okugula ebintu ebiyambisibwa mu kutulugunya abavubuka abo. Kati ssente ezo mukakasa ziyamba omuvubuka. Kati wano wetugenda osinza
otegeere yandibanga nagwa yandibanga genda kubanga ebijiwunya eri side eyabamu bali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Sinnakutuusa ku seneta yaganye kwetonda kwa Muhoozi kyakulaga banna Uganda nga bakulembeddwa mu Robert Kyagulanyi Ssentamu ensala yaabwe ebadde eki. Lunaku lumu His Excellency yali ku mukutu ogumu era n'asaba we kiba kisoboka Museveni ne Muhoozi mubateekeko sanctions, bateekeko envumbo babeere nga tebeetaaya. Waakiri kijja kuba kituyambyeko okubanyigiriza either balekeraawo okututulunya Munnayuganda afuna eddembe lye. Wulira kano ke kasembayo nkutwale ku musajja Omumerika agobye okwetonda kwa Muhoozi. Wulira President. We have requested the international community to hold Uganda accountable and to put conditions of human rights, of the respect for human rights and democracy and the rule of law as preconditions for cooperation. And again we've called for sanctions. Awo wennyini agamba era yali mu lukuŋŋaana olumu agamba tuyayaanira era tukoowoola kye tuyita international community teeke conditions oba obukwakkulizo ku buyambi bwe muwa sajja bano bwe muba mubawa obuyambi temubawa buwi buyambi fwa teekeeko conditions bwe kiba kisoboka mubawe ne sanctions abo abatakoleze bulungi muteekeewo obukwakkulizo bantu bemuwa ssente ddala nga bali mu bukulembeze bw'amawanga ga Africa ngira ddala eggwanga erya Uganda. Bwe muba muwaddeyo ssente mubateerewo obukwakkulizo nti woba onaafuna ssente zino n'okutuukiriza kino n'okukola kino birina okufaanana bwe biti n'ebirala ebitambula bwe biti. Owulira General Museveni, and we've said that when Idi Amin did what Museveni is doing in Uganda, he was sanctioned. Wano abajjukiza okumanya bye njogerako bye bituufu ate mu Abamerika mukimanyira nammwe international community mukimanyi. Amin bwe yafugira bwe yakola ebikolobero bye bimu ne General Museveni byakola olwaleero baamuteekako envumbo. Iriza When Charles Taylor did to the people of Liberia what Museveni is doing right now in Uganda, he was sanctioned. N'abagamba Charles Taylor eyali akulembera eggwanga lya Liberia bwe yakola ebintu bye bimu Museveni byali mu kukola olwaleero naye baamuteekako envumbo. When Robert Mugabe did to the people of Zimbabwe what Museveni is doing to the people of Uganda, he was sanctioned. When ne Robert Mugabe yali akulembera eggwanga lya Zimbabwe bwe yakola ebintu bye bimu ne Museveni byakola olwaleero naye mwamuteekako envumbo. Saddam Hussein and many other dictators did what General Museveni is doing in Uganda, they were sanctioned. Agamba nti n'abantu nga Saddam n'abantu abalala bafaanana bwe batyo bwe baakola ebikolobero mwabasanctioninga ebikolobero bye bimu Museveni byakola mu Uganda. Why then is General Museveni not being sanctioned? Ababuuza kakati lwaki General Museveni temumusanctioninga kuteekako sanctions ate ku Mugabe mwaziteekako, ku Bashir mwaziteekako, ku Saddam mwaziteekako, Charles Taylor mwaziteekako, ku Idi Amin mwamuteekako envumbo. Lwaki General Museveni ye temumuteekako nvumbo ng'ate bali be mwateekangako envumbo baakolanga naye byennyini byagenda mu maaso n'okubanga akola. Wuliriza. So we are here to challenge the international community to hold General Museveni on the same standard of human rights, of democracy and the rule of law in Uganda. Iwano maaso gammwe ng'abakungu okuva mu mawanga ag'enjawulo bategeezera tubabanja obukwakkulizo oba envumbo oba sanctions emuzzenga muteeka ku bakulembeze abo benkugambye waggulu teeke ku January Kaguta abamu ku bantu be amazima nga muteekako sanctions ezo. Lwaki ye temusanctioninga? Temukimanyi nnyo nti byakola byafaanaganira ddala ebyabali bye bakola. Dear international community, if you cannot help us, please stop sponsoring our oppression. Era wano n'abagamba nti bannange international community abasajja ab'ebitiibwa okuva mu mawanga ag'enjawulo kale tukkiriza mba temusobola kutuyamba wakiri mulekeraawo ate okufacilitatinga abatunyigiriza. Please stop being the paymasters of our oppressor. If that stops, then that will be the beginning of the liberation of the people of Uganda. I thank you. Onzika abagamba nti singa munalekeraawo okufacilitatinga abo, singa munalekeraawo okuvujjirira abo abatutulugu oba osanga y'okuba entandikwa ebyo ebikolobero lekeraawo. Jjukira mu butambi buli bw'ensoso okkuwa tegeeza alina obusobozi oba bannayuganda balina obusobozi ogenda maaso n'okwerwanako wabula tebasobola kwerwanako nga balinga abalwanagana ne gavumenti ya Museveni kubanga ate ekyamazima
balwanagana nabyo mulimu n'emmundu eziva mu ggwanga lya Amerika, mulimu obuyambi obwa ssente obuva mu ggwanga lya Amerika. Kati Amerika tubanga naffe gye tulwanagana nayo, kakati tunalwanagana ne gavumenti mmeka era okufacilitating abasajja abatutulugunya bwe mubanga temusobola kubateekako sanction kale waakiri mubanga temusobola kubateekako nvumbo bakubakwata kale waakiri mubafacilitatinga twanagane nabo kwali kusaba kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu saba mu kipita international community bakulembedde bannayuganda. Kati wenjogerera era ziba teziribusa biwandiiko ne bitandika okubeera nga bifulu. Wenjogerera nga bino byavudde ku bubaka obwawandiikiddwa General Muhoozi Kainerugaba ku mikutu gye egy'enjawulo naddala omukutu gwa X. Abuteekayo ategeeza ku embassy y'eggwanga erya Amerika bwe bitwe byatandise eyo gye byatandikidde bategeeza nti bannange kolagana nze njijjeewo anga mususse banga mukweka Robert Kyagulanyi Ssentamu era ebigambo bino yabiwandiise buvuddeko wabula waayise akabanga katono nnyo bw'atyo n'agenda maaso n'okubanga abisangulayo. Bwe yamaze okubisangulayo era n'akola tweet yeetonda n'agamba neetondera bakwano bange Abamerika tweet ze nakoze wabula ze nasobodde okuba nga ndiriza bagamba nsaba mu nsonyiwe tweet nategedde tinafunye information enkyamu. Abasajja ne bamugamba ffe tetwagala kumanya the moment lwotaddeyo okwetonda sajja gwe ogenda kukomya ddi obwakazanyiikirizi ogenda kulekeraawo ddi okuteekayo tweets ezizannyira ku byokwerinda by'ensi yonna. Kyamazima kwetondako tukuganye era omukulu yategeezezza wabeewo kye tukola ddala mu nsonga ya sanctions. Omu ku baseneta oba ku bakungu mu gavumenti ya Amerika basinza okuteekawo embeera ye musajja oyo gw'olaba. Abasinga obungi muyinza okuba mumanyi, abasinga obungi muyinza kuba temumanyi. Gwata mumanyi bayita Red Zone TV bwe tutyo bwe tukutuusako abantu oba bwe tukutuusaako ebintu. Omusajja oyo musajja mukulu ali mu myaka ng'eyo 8 naye musajja w'amaanyi mu bukulembeze bw'eggwanga erya Amerika. Kasinna kusomera bye yayogedde njagala nsooke nkusomere ye yaani. Bamuyita James Eroy Risk. Ono yazaalibwa ngina ku mwezi 3 omwezi ogwokutaano mu gwa 1983. Musajja mu Amerika munnamateeka, musajja munnabyabufuzi mu ggwanga lya Amerika era nga yali junior United States Senator oba junior senator wa US okuva mu kitundu kye bayita Idaho okuva mu mwaka gwa 2009. Ono memba ow'amaanyi ennyo mu kibiina kya Donald Trump kimanyiddwa nga Republican Party. Yasavingako nga Lieutenant Governor wa Idaho wansi wa gavumenti oba wansi wa governor amanyiddwa nga Dick Kempthorne ne governor amanyiddwa nga Butch Otter. Era njagala okutegeeza sanja byaba babiri omusajja ono yabikolerako. Ono yarayizinga era yafuuka ow'amaanyi ennyo oluvannyuma lw'emyaka gya 1960 eyo era nga musajja yasoma yagraduatinga n'afuna kye bayita bachelor's degree in forestry mu mwaka gwa 1965 University of Idaho kisomera. Era njagala okutegeeza ono yagenda n'asoma kye bayita criminal law University manyiddwa nga Boise State University era mu mwaka gwali gwa 1970 yalondebwa nga akiikirira oba prosecuting attorney wa essaza erimanyiddwa nga Ada County tuli mu ggwanga lya United States of America. Omukulu ono taata we oba bazadde be maama we ye Helen B. Evi muzadde omulala taata we ye Eroy A. Risky. Era njagala okutegeeza kibano baasomera ku university ezimu kuzisinga okuba ez'amaanyi mu ggwanga lya Amerika ddala mu bitundu gye bawangaalira. Ebimukwatako bingi nnyo yesinza kumalayo. Bwe twogerera mu kadde kano njagala okutegeeza musajja oyo w'amaanyi nnyo era ebintu byagenda maaso n'okuba nga akola si bintu bya bulijjo. Musajja w'amaanyi nnyo ekyenkanidde awo era njagala okutegeeza omu ku bayimiridde ku nsonga eya General Muhoozi Kainerugaba amugamba ssebo weetonze obyetonze. Weetonze obyetonze naye tetujja kubiwulira ate tetujja ani akyankala okusoma wano ekiraga nti omukulu ganye weetonda kwa General Muhoozi yataddeyo ate nga kyekiwandiiko kyenzizaako kyenjagala tube nga tuyitayitamu dakiika zino entono ennyo zensigazza ku mukutu gwa Red Zone TV. Kati wulira manya bano abasajja bakambwe abamu
basimbye ennaka bagamba oneetonda tetwagala. Ekiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Citizen Digital abagamba United States of America Senator wants the military ties Uganda reviewed after Army Chief causes controversial tweets. Omu ku baseneta mu ggwanga erya America gwe nkugambye era gwe nkulazeeko omusajja oyo atanywa guteeka agambye ensonga oba enkolagana z'ebyokujjukira Muhoozi mu bigambo bye yawandiise kyabaddemu enkolagana mu byokwerinda wakati wa Uganda ne America oye agiyimirizza mu ngeri y'olusaagiriro. Kakati omusajja oyo agamba si ya lusaagiriro, gavumenti yange ya America tusaanye tutandike okwetegereza enkolagana gye tulina ggwanga lya Uganda oluvannyuma lw'ebigambo byakulira amagye mu ggwanga erya Uganda ebiri controversial. US Senate Foreign Relations Committee Chairman Jim Risch has warned that Washington may re-evaluate its long-standing security partnership with Uganda after General Muhoozi Kainerugaba, country's Chief of Defense Forces, son of President Yoweri Kaguta Museveni, posted incendiary messages on social media that rattled bilateral ties. Omu ku baseneta mu ggwanga erya America yavuddeyo n'ategeeza amazima enkolagana wakati waffe ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda ddala ey'ebyokwerinda yandibadde yeetegerezebwa, twandibadde tugiriviewinga. Nakindi emu yagaana ezimu baziyinza okuba nga zisazibwamu kulira statement ng'ezo ziba za bulijjo. Bino nga biva ku bigambo eby'omukulu aduumira amagye g'eggwanga erya Uganda ate nga mutabani wa kulembera eggwanga eryo yabadde atwitinga nga akinagguka ku mukutu gwa X. Ebigambo ebyo omukulu agamba tetulina bitwala nga byakusaaga. In a post on X on Saturday, Risch said Muhoozi had crossed a red line by accusing the US Embassy in Kampala of aiding opposition leader Wine amid controversial security operation earlier this month. Ku bigambo bye yatayipinze abiteeka ku mukutu gwe ogwa X, mukulu oyo Risch agamba nti ebigambo General Muhoozi Kainerugaba byawandiise nga accusinga eggwanga lya America kwera nti liyambako Bobi Wine okwekweka ati mu byokwerinda mu ggwanga erya Uganda ebigenda maaso naddala omwezi ogwedde. Nedda bassebo bino tulina kubitwala nga bintu bya bulijjo, tetulina kubitwala for granted. Nga Risch yagala kubitwala ng'era ebyokutekinga Risch omukulu nje yatekinze byetaaga okuliyakitingako. Risch described the apology that Muhoozi later issued in which he deleted the posts and said been fed wrong information as hollow and insufficient. Nti omusajja ono bigambo byatadde ku mukutu gwe ogwa X yagambye ng'ayanukula ku kwetonda kwa General Muhoozi Kainerugaba yagambye okwo kwetonda kwa kisiru ate tekumala era tetwagala kutubitwale ebyokusa. Yawandiise bw'ati: Commander Muhoozi Kainerugaba has crossed a red line and now the US must re-evaluate its security partnership which includes sanctions, military